ومشرك يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب abaddu bamuwummula olunaku lwafudde ensi emuwummula ebisolo bimuwummula n'emiti obuti ne gimuwummula egyo gyolaba ng'omushiriku afudde emiti giwummula ne gigala tufunye ku buweerero kagende Saamasabo kagende omusamizi oyo kagende omulogo oyo kati Allah tugaana okumugattako kubanga Allah buli lw'omugattako shiriki gw'owangala nayo ku mulimu w'okola ku kyalo w'obeera mu famire yo omushiriku yenna ali mu famire akosa famire eyo akosa bawangala nabo ku mirimu awo kyobola hadisi emu ekiraga nti omushiriku akosa ya hadisi ya Quraibu mawla ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ibn Abbas lunaku lumu yafiirwa omwana yali Taif oba mu kitundu ekirala. Abdullah ibn Mas'ud wafiirwa omwana n'agamba omuweerezaayo Quraibu n'amugamba unzuru majtama'a minan nas, fuluma wabweru olabe abantu bakuŋŋaanye. N'afuluma wabweru agenda okulaba abantu bakuŋŋaanye. N'akomawo n'amugamba kadi jitama annaasu, abantu bakoze eki? Bakuŋŋaanye we bali bazze. Ibn Abbas n'amugamba taquluhum 40, kyogamba abo bazze okuziika bawera 40. Qala na'am, n'amugamba bawera bali wabweru bawera 40. Qala ukhrujuhu, n'agamba mufulumye omufu nusalli alayhi tumusalire. Fa inni sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kubanga nawulira omubaka wa Allah yaqulu ng'agamba ebigambo bino, ma min mayyit yamutu, teri muntu yenna ayinza kufa, fayaqumu ala janazatihi 40 rajula, abantu ne bayimirira ku jeneza ye nga bagenda okumusalira nga bawera 40. Illa kati wano walisinga okuba obuzibu ku hadisi, kati wuli ekigambo ekiddako, fayaqumu ala janazati 40 rajula, abantu ne bayimirira ku jeneza yo kumusalira nga bawera 40. Wira nabbi kyayongeramu, la yushirikuuna billahi shay'a, ng'abo bonna 40 temulimu akola ki? Allahu akbar, nga temulimu akola ki? Agatta ku Allah. Illa shaffa'ahum Allahu fihi, nabbi yaga nti okujjako bafuuka ensonga emuwolereza Allah n'amusonyiwa. Oba hadisi ogiwulidde? Omufu nga afudde ayagala abasajja bameka? 40, naye nga bonna temulimu muki? Mushiriku. Bwe bawera ne bayimira ku jeneza ye ne bamusabira, Allah amukola ki? Amusonyiwa. Kati kyusa hadisi ogambe singa omuntu afa n'afuna abasajja 40 naye nga mulimu omushiriku omu, tebafuuka nsonga? Ndowooza okiwulidde. Ani akosezza mayiti? Ndowooza okiraba. Lwaki mubalekamu? Mufune omusajja ow'amaanyi nga Sekaluutu, mumukwasa omuzindaalo, abasongemu. Ngoyo Haji Sula vaamu, ne Haji Lubwama vaamu, ne Haji Kyasanku vaamu. Mubalondobemu, muboogere. Otegeera? Muboogere. Sajja Sekaluutu akusongera muno osigalamu ne wasituka owekitusize nangwira nanneekubako nfa. Ayinza obutakuba kiko nagaleka mugwire bugwiri najja akugwira wati tofa. Ofa kati dduka omuzaala tannagwira. Mubalondemu, mugambe oyo aveemu, mufune wa famire ajja bakusongereko, kubanga bafamire baba bamanyi. Bamanyi oyo senga najjuka, senga najjuka vaamu. Babalangire kuba tunaabakolera ki? Teri muntu alina mputtunga mushiriku. Gwe omusajja asobola okubeera mu muzikiti nga wetwogeredde bino n'ebigambo okuva linatandise nga byonna biwulira. Naye n'afuluma wali naga nti owaye wedda kuba walimu ani atalina gy'ava, si yesenjala kati lwaki yesenjala weddaawo kyokka nga abadde wano n'omugaga gwe Kyasanku wabaaki? Lwaki obeera mu muzikiti gw'abasiraamu? Oba oyagalamu ki? Ne basomesa ebigambo bya Allah
yasmau ayati llah tutla alayhi thumma yasirru mustakbira kallam yasmaa, awulira amateeka ga Allah nga gonna bagamusomera naye n'asigalawo ng'anywedde ku bushiriku ng'alinga gonna agatawulidde, ng'alinga atagawulidde buli tteeka erisomeddwa. Wallahi teri muntu mubi ng'omuntu gwe balinnyonnyola ebigambo bya Allah n'abinnyonnyoka bulungi naye n'agaana. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? Ani asomera etteeka eryo? Oli kasaali nsomera nga mmaliriza n'eryo nga mbuuza nga twanukula ebibuuzo. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? Ligamba liti lyerisemberayo ddala eryo? Njagala erisemberayo ddala mu suratu Kahfi. Ani asomera etteeka erisembayo mu suratu Kahfi? La, nedda. Bwe nsomera etteeka erisembayo mwasomye ki ku makya nga mujja okusaala? Naam. Bwetyo bwetandika? Gitandike bulungi nga bwetandika? Yeyo aya gyenjagala naye gitandike nga bwetandika. Yeyo yennyini gye yasomye naye njagala gitandike nga bwetandika. Mwe muli basiraamu bambogo, muli basiraamu basekimwanyi, muli basiraamu baani? Mwe muli basiraamu baani abeeno? Aya esembayo mu suratu Kahfi ani aginsomera? Naam. Naam. Jangu ogisomera ku muzindalo nkuwene ssente. Kurani nga tessala. Kurani bali tessala. Jangu ogisomera ku muzindalo nkuwene ssente mwana wange. Onkoze bulungi nnyo. Allahu akbar. Kurani ogiwulidde? La hawla wala quwwata illa billah. Wamma gisome. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ana aleta ssente tuzongere ku zino tumuwe nnyingi. Mulete ssente endala. Njagala abantu babiri mwongere ku zino. Mulabe Kurani bweri ennungi. Mulete ssente endala. Sheikh Lutuuna alese. Abawalimu basinga okumanya omulimu gw'ekiwalimu. Temuulete ssente. Munazileta? Webalege. Onayazilesi. Yebalege. Kati zimuleta ngenda ziwa ani? Kibula. Qul man kana yarju liqa'a rabbi. Qul innama ana basharu mithlukum. Sewa amakwati sende ogene welire. Kurani ogirabye? Allah yagamba eyo aya qul innama ana basharun mithlukum. Bagambe nange ndi muntu nga ki? Nga mmwe. Yuha ilayya. Enjawulo eriwo nti enzisibwako obubaka. Nabi Muhammad. La hawla. Qul innama ana basharun mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid.
mu bubaka obwo mulimu okukakasa nti mukama wammwe omulezi wammwe aliki. faman kana yarju liqaa rabbih, ekigambo rajja ekiri awo tekitegeeza kusuubira, la kiringa ne laalla ne asa nga bizze mu Qur'an tebibaamu kusuubira. Omuntu yenna akakasa nti agenda kusisinkana Allah, anali wano muzikiti awanika omukono atagenda kumusinkana? Ani ali wano nga atagenda kusisinkana Allah? Tugenda kusisinkana Allah, ogenda kusisinkana obote. faman kana yarju liqaa rabbih, oyo yenna awulira nti akakasa nti agenda kusisinkana ani? Mukama we Allah. falyamal amalan saliha, akole emirimu emirungi. wala yushrik biibadati rabbih ahada, naye tekamutandanga nakola ibada yonna naye ngaakyalina ekintu kyagattako Allah. Eyo aya imala mwaka goba konna, buli asaala, buli asiiba, buli akola omulimu, buli yenna